Abavuzi b'Obugaali bumaanyi ga kifuba wamu n'eccenja ababadde basoba mwana be batolontose okw'etolola oluguddo lwa Ring Road emirundi abiri beddu. Obugaali buno buwanguddwa Ssebagwanya Samuel owa ttiimu Super Sport ey'e Kalerwe ng'ono avugidde essaawa 2 n'eddakiika 18 n'obusikonda 2. Mu kifo ekyokubiri mubaddemu Malala Joseph owa Kayenta ey'e Katwe naddirirwa Matovu David. Abawanguzi bano bawereddwa ebirabo eby'enjawulo omuli emidaali wamu n'ebbaasa omuli ensimbi. Sobodde okubakuuma obulungi n'embalansi ng'amaanyi gange kyovula mbawanguzi. Ye omuvuzi musaayi muto Ssebagwanya Samuel ow'emyaka 13 avugira mu Kampala Cycling Club ye yekka asobodde okumalako mu bato ng'avuze emirundi 18. Ssebagwanya Samuel akubirizza abategesi b'empaka zino balongoose amakubo muleme kubangamu bidduka birala mu kiseera ng'empaka zino ziyinda. Oyo maanyi ga kifuba avuze eggaali oyo. Wensanze muzine eggaali abataxi ojeri eggaali oleeta osinzidde okugira akasozi aveeri wali eri katwe agireeta agiyingiza buyingiza. Era waliwo omwana akubye ku taxi nze nguddeyo bugweri mwala wansi nenyirira naye omwana yakubye taxi n'agwa. Kyetaaga amakubo ne bagasiba ne bagobamu emmoloka zonna netuvugire mu ggaali. Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuzaamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe mu kuggalawo obugaali buno yeebazizza abavuzi olw'okukkiriza ne beetaba mu muzannyo guno era n'abasaba beeyongere mu maaso n'omutima ogwo. Bulijjo tujjumbire emizannyo gino. Tusuubira nti omwaka oguwedde kijja kukirawo ku kyemulabye olwaleero. Kwasenga mu kigenderera kizze kirinnya. Omwaka oguwedde kyali wansiko ku kino. Kino ndaba nti ku bungi bw'abantu n'obujjumbize n'abavuze ndaba nti kyeyongeddeko. Ye omukulu wa Buganda Province Cycling Association Ajibuluhani Ssekibenge asabye Obwakabaka bwa Buganda buteeke obugaali buno ku kalenda ya Buganda ku lw'enteekateeka ennungi. Wano wasinzidde ne yeebaza WBS TV olw'obutabalekereranga mu buli mbeera. Naye ng'empaka okutwalira wamu tuzitegese olw'onaffe okwetaba mu bikujjuko by'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja g'emyaka 6 egy'obuto naffe tubenga situsigadde mabega. Era nga twebaza aba WBS bulijjo obutatulekereranga ku by'emizannyo kubanga tubeera nabo buli ssaawa tubeebaza nnyo beebale nnyo beebalege era n'okubanga bajjumbira nnyo ebintu naddala ebibeera wano mu Buganda. Ku lwa WBS TV Andrew Kagwa Bulange Mmengo.